Ng'abantu abawangalira mu bitundu ebya Karamoja bakyatawaanyizibwa enjala wamu n'ebizibu ebirala ebyabazimbako akayumba, ebitongole eby'enjawulo bizze bidduukirira abantu bano n'obuyambi bw'emmere, wabula nga kino tekimazeewo kizibu kino era nga bangi bakyatondoka nga bafa enjala olw'okubulwa kye balya nga n'abamu kati balya bikoola bya miti. Ye Omusumba Solomon Mwesige ow'ekkanisa eya Good News esangibwa e Bulenga ku luguudo oludda e Mityana ng'ayita mu kitongole kyakulembera ekya Feed the Hungry East Africa y'omu ku bazze badduukirira abantu bano era ng'amakanda yagasimba mu disitulikiti ey'e Kotido ng'okuva omwaka oguwedde azze abatwalira obuyambi omuli emmere, engoye wamu n'ebintu ebirala. School feeding is going to, I think we believe God to do it for a very long time. And you know, Feed the Hungry has been mainly responding to emergencies, especially in refugee settlements like Ruamwanja, where we are feeding. I'll say Feed the Hungry every day. We feed over 70,000 people, especially children, 70,000 people. And even in COVID, we responded here. When people in lockdown, the whole of Wakiso district, we gave them food. Wabula oluvannyuma lw'okwekenneenya embeera abantu bano gye bawangaaliramu yalabanga ekyokubawa emmere kyokka tekimala ate nga balina emikono egisobola okugyerimira nga yasalawo okubawa eddobo basobole okwerobera ekyennyanja ng'emyezi 2 emabega yatandika okubawa ensigo y'omuwemba ne kasooli era nga weetwogerera zino zitandise okumera nga n'abalala bakyagenda mu maaso n'okusiga. Kuba enjala yeeyongedde. N'otumere tuwaliridde baatusiga. Leero Omusumba Mwesiga atuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kkanisa gy'asumba eya Good News era nga we wasangibwa ekitongole ekya Feed the Hungry East Africa kyakulembera n'alambululira eggwanga ku nteekateeka ey'okudduukirira abantu b'e Karamoja gye yatandika mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Agamba nti asinze kutunuulira abantu b'e Kotido mu magombolola okuli Rengene, Kotido, Panyangara wamu ne Kotido Town Council nga bano abawadde ensigo ey'omuwemba ennongooseemu basobole okufuna emmere emala. Gye basinga okulya muwemba. Yes, balima ebinyeebwa ne balima sunflower ne balima ebijanjaalo katono nnyo naye omuwemba. Kati waliwo research eyakolebwa ku Karamoja ne bafuna gundi omuwemba omulongooseemu gukula mangu olw'okuba bo ekyeya kyabwe kibeerayo nnyo. Balina sizoni emu mu mwaka. Kati sizoni bwefa kitegeeza omwaka gwonna gufudde tewali mmere. So ne tufuna omuwemba ogukula mangu ate gubala nnyo so that ate gugumira ekyeya. Kati twatutte ensigo ezo olaba eri omuwemba ogwa bulijjo ogugula siringi 107 kilo. Naye ate guno ogwaffe omulongooseemu oguvaamu yield oba amakungula amangi guli ku 15,000 bw'oba oguze mu tons oba 6 bw'oba ogulidde mu kiro. Kati ng'olaba nti abantu abasinga obungi tebagusobola ate tebagumanyi. So tututte tons nyingi era twaleka nga basiga naddala bali mu bifo eby'omu biwonvu abo bo baatandikirawo ogwo n'okumera gwatandika dda. Kati abali mu bifo ebya waggulu abalwawo okufuna enkuba nabo batandise okusiga. Asinzidde wano n'asaba gavumenti ng'eyita minisitule y'e Karamoja okuyamba abantu bano ng'ebasundira amazzi okuva mu ttaka wamu n'okubazimbira ebidiba mwe gayinza okukuŋŋaanira mu biseera eby'enkuba kuba balina ettaka eddene kwe basobolera ddala okulimira emmere emala wabula ng'ekyeya kye kikyabalemesa. Waliwo minisitule y'e Karamoja ate tuyina n'abategekera eggwanga batuula ne bapulaninga. Kyali badde kirungi okusima amazzi drilling ne wabaawo irrigation kuba ensi yaabwe ennungi, it is flat ate waliwo n'obusozi ng'osobola okusindika amazzi ku busozi then gravity negakomyawo negatwala wonna
woyagala. Landscape ye Karamoja flatland, ate amazzi eyo mutaka gyegali, ate balina n'ensozi, osobola okuyirigetinga Karamoja ne bafuna emmere, ate ne baliisa na Uganda. Karamoja basobola kuba kifo kinene. Bw'abuuziddwa ku kiyinza okukolebwa okumalawo ebizibu ebizinya abakaramoja oluguje, anokoddeyo eky'endowooza y'abantu bano gy'agamba nti teyakyuka olw'ensonga nti ekitundu kino tekyettanula abafuzi b'amatwale nga bano bakyatambulira ku buwangwa bwabwe obw'edda. Ku nsonga y'ebyenjigiriza agamba nti biserebye lwa njala olw'ensonga nti omuyala tayinza kutegeera kintu kyonna, nga y'ensonga lwaki yasalawo okussa emmere mu masomero agawerera ddala 4 ng'akatego ak'okuleeta abaana mu masomero, olwo ne baba nga bakuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu nga bafuna ekyokulya ate nga bwe bafuna n'amagezi. Nayogera ne Bishop omu owa Church of Uganda eyalina obwana bwe bwali bubi nnyo nga bagenda kufa, jayo n'abeera nabo ng'ate talina mmere, neemubuuza gwe wakikola otya okufuuka Bishop. Naga mu biseera ebyo baateekanga emmere mu masomero, bwe nagenda okusoma nenfuuka kino kyendi. Era naffe nga Feed the Hungry waliwo amasomero 4 ge tugenda okutandika okuteekamu emmere okutandika n'ettaamu eno, kuba omwana afa enjala ajja genda okulya, naye bw'agenda okulya ajja kusanga abasomesa era avaayo ayize. Okukyusa omulembe, education is one of them. Ayogedde ku by'okwerinda mu kitundu kino by'agamba nti kikyali kusoomoozebwa kw'amaanyi wano mu ggwanga olw'ensonga nti emmundu nnyingi eziri mu mikono gy'abantu ba bulijjo nga zino bazikozesa kukuuma nte zaabwe, ng'asabye amawanga okuli Kenya, South Sudan wamu n'amalala ageetooloddewo okukwatagana okusobola okumalawo ekizibu kino nga baggyako abantu bano emmundu. Kati Abapokooti e Kenya balina emmundu, Abaturukana e Kenya balina emmundu. Emmundu zivudde e South Sudan, emmundu zivudde e Kenya mu Bapokooti mu Baturukana. Kati Omukaramoja bw'omuggyako emmundu 100 ku 100, era Omuturukana ajja kujja n'emmundu ente ze azitwale, oba Omupokooti. Kati Omukaramoja okufuna emmundu aba afunye ekyobugagga ekigenda omuyamba okukuuma ente ze. So gavumenti ya Uganda eba eteekwa buteekwa okukwatagana ne gavumenti ye Kenya. Bw'odisaaminga Omukaramoja, Omupokooti n'asigala nga tali disarmed n'Omuturukana, ng'ate n'olutale South Sudan lukyagenda mu maaso ng'emmundu esobola okujja. Nze Aneti Namatovu wamu ne Kiza Peter ku lwa KSTV agaleero.